Ajase ekintu ky'ekiteezi bwe kitaali baddewo gaali badde mawulire mu Uganda ageewuunyisa mu mwaka gwa 2024 ebikulu ebisobola okwogerwako singa tekyabaddewo gandibadde mawulire mu lufuti kye tuyita it would have made news if it didn't happen singa tekyaguddewo kyandikoze amawulire wali baddewo amawulire manene nnyo okay mu Uganda obutabaamu ka kintu kifaanana bwe kityo mu kiseera kino oba mu mwaka gwa 2024 so tewali kikwewuunyisa ku bigenda mu maaso tewali mawulire mapya UgandaEyenkya tewali nnyo buzibu lebo bwe tuba tetubikoze ensi yaffe tuba tetugitegekedde kwega bintu ebiringa ebyobulambuzi bye tuyinza okuyita abantu bajje balabe Uganda bwefaanana. Mwami Njuki oli mu UN General Assembly osikiriza abantu okujja mu Uganda ebisikiriza abantu mu kujja gwe byobawa ebyo simanyi abagoberezi b'omukutu guno banayongera okutuwabula bo kiki kye balaba ekitumbula Uganda kubanze nyinza okuba nga obengeri gye siteekako galubindi nze ndaba bwentyo n'olwekyo abalabi baffe ab'omukutu gwa UgandaEyenkya naye nze gwe bw'oŋŋambye nti nsiigire ekifaananyi ontaputire n'olugero ekyo kye nyinza okukuwa UgandaEyenkya era omuntu ky'atayagala akirwana nnyo okulaba nga tekibeerawo yes bino bibasanyusa bibanyumira ebiri ekiteezi akabonero akali ekiteezi bye bibakolera kuba bibeerawo kati amaaso gonna ensi yonna egateeka ku Uganda netegeera nemanya ni afuga Uganda His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni ani Lord Mayor Elias Anglonge Elias Lukwago ani Executive Director Dorothy Chisaka ani Minister wa Kampala Unalebo Chofatogabye ne Amisa Kabanda kati abantu abo ne bawandiikibwako ne mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu gy'ensi yonna bajja ne babakavalinga ba Prime Minister ba government business najjana afunye omulimu speaker najjako erusanja ne bamukuba ekifaananyi ekinene ne kibeera ku screen y'ensi tulaba kati gundi Prime Minister yalirabiddwako ddi UgandaEyenkya tongole kyakesse n'obukulembeze bwakyo bonna olukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament obukiiko n'abakulembera bonna Parliament n'ababaka tugende mu kitongole ekya NEMA omukulu akikulira n'abakozi baakyo tugende mu gavumenti ba minister cabinet yonna ba Prime Minister baani bonna ne His Excellency tubawe akulira coordinating security y'eggwanga bonna tubakubire mu ngalo bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogw'ettendo gwe mutukolera UgandaEyenkya ky'ekyokwenyumiriza ensi Uganda kyerina mu nsi yonna oba kyekyokulabirako bwe bakuyita mu conference mu America ne bakubuza ebintu ebyokwenyumiriza mu Uganda ekyekiteezo okinokolayo ekiteezi ekyerusanja ekyakataleko wino n'ebizimbe ebijja ne bigwa ne bitta abantu Nagalale ekya Lubigi ennyanja okutwala abantu ebyo bwe bityo olwo oba oyogera ku Uganda eyeesiimisa ey'abeesiimi UgandaEyenkya amawulire agaliko kasasiro yassa abantu awo era omukulu w'ekitongole ekyo KCCA tusookere ku KCCA Lord Mayor Executive Director tuteekwa bakubira mu ngalo abo bakulembeze balungi era twebaza n'abaabalonda bannange mwebala omulimu omulungi okutulondera Lord Mayor Executive Director Minister wa Kampala Staying Engineer Minister wa Kampala kati tugende ku government
tusooke ku parliament osimya abakesi obatadde wali ekitongole kyonna okikubidde ne mu ngalo kati tukubire ne bamemba ba parliament engalo banange mwebale nnyo bamemba ba parliament honorable speaker Anita Amongo deputy we Tayebwa yes neba honorable member of parliament abakulira obukiiko bwa environment yes omulimu ogwo omulungi mwebale bakama baffe tukubire minister akwatibwako ebigwa tebiraze ba permanent secretary banange mwebale tukubire ekitongole kya NEMA sebo his excellency the president of Uganda omusajja oyo asaana kwongerwa buvunanyizibwa ayongerwa ekisanja buvunanyizibwa kumpi ndowooza kati awo osaana omugyewo abeereko vice president abeereko prime minister kuba ndowooza olaba emirimu egikolebwa abantu abo booteeka mu bifo obukulu bwagyo nti bayambye eggwanga lino okutegeerwa kuba ekintu ekyo BBC esobola okyogerako neranga Uganda Al Jazeera esobola okyogerako neranga Uganda yes ate ne his excellency tumukubire mu ngalo nga commander in chief omukulu w'ebitongole bya ggwanga ebyokwerinda kitegedde yes nti lwaki ngamba abantu abo tubebaze nti oteekwa okusooka okutegeera lwaki tulina abantu abo bonna betukubidde mu ngalo weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda Eyenkya. Kale abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mbaaniriza nnyo nate mwebale kutugoberera n'otuwobako wa feedback kwebyo tubaweereza ku mukutu guno ogwa Uganda Eyenkya. Yenze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ne mukadde wange muzukulu wa Gabunga mu birunjuki y'omu ku badirector ba Busesebu omulamwa gwa Busesebu gwa kutegeera lugero na kifaananyi ne tulyoka tutegeera ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Nyongero bajjukiza Brand Property Services Uganda Limited be bano ddala bagenda okubeera nga obeekwata okugonjoolera ebizibu byonna ebyegwa mu kkowe erya real estate. Weetaaga nnyumba ya kupangisa ya kugula, weetaaga ttaka lya kupangisa ya kugula, weetaaga kugobera ku kyapa kyo, weetaaga kubeera nga okola general construction oba okuzimbira ennyumba ku ttaka lyo oba mu polotiyo, weetaaga kubeera nga opunta ttaka lyo abasaveya babalina, weetaaga ki ekigwa mu kkowe erya real estate. Osobola okubeera nga okubira omukulu Ivan wa Brand Pro ajja kubeera nga ateera kugonjoolera ebizibu ebyo byonna nammwe abali e Dubai gye yakava of recent era akola connections ne real estate agents mu mawanga agatali gamu nga Bungereza, India, abali UK, yes Bungereza, mu USA, yes n'abali e Canada. Musobola okubeera nga mutuukirira ku nsonga yonna
eyekuusa ku nsonga ya real estate. Munywanyi waffe nnyo ku mukutu guno era alanga naffe okusobola okubeera nga tuyimirizaawo omukutu, so ojja kubeera ng'okwatagana naye. Yanaawe ayagala okuwabula ku nsonga eza Airbnb oba Air Bed and Breakfast. Ojja kubeera ng'omwekwata. Nyongera bajjukiza omukutu gwa Uganda Eyenkya nti abaagala okulanga naffe okusingira ddala new clients oba businesses empya ezitalangako na Uganda Eyenkya twabasaideko ebitundu 3 ku buli 100 okuviira ddala omwezi guno ogwa Agusto okutuusiza ddala nga November 3 osobola okubeera ng'otutuukirira ate ne tulanga bizinensi yo abantu ne bagitegeera. Nkujjukiza ne Sheikh Ashraf munywanyi waffe ne tutambula naye alina ebizibu ebitali bimu, osobola okumutuukirira ne muwayaamuuko ne mwogerezganyamuuko n'akuwabula ku nsonga emu oba endala n'ebintu ebitali bimu. Ekitabo kya Oluganda Olulungamye kyolina okwekwata gwayagala okuyiga empandiika ennuŋŋamye entongole eya grammar oba literature owa Luganda, osobola okubeera ng'okifuna ekitabo ekyo, osobola okututuukira ku namba z'essimu zennyini ne tukutuusaako ekitabo ekyo ne bw'oba mu mitala w'amayanja osobola okyodalinga, ate osobola okwodalinga ne copies ez'enjawulo ne zikutuusibwako wonna w'obeera oli ku mitwalo 7 gyokka. Ekitabo kyawandiikibwa omukulu Saava Kini Mayanja musomesa, ate era nga musomesa wa lulimi Oluganda munnamawulire, ate era nga wandiise ebitabo ebitali bimu nga addawa skira ndoza waliwo ebitabo bibiri ebirala byawandiise ku lulimi Oluganda, Buganda, ennono n'obuwangwa, so bwakyetaaza ojja kubeera ng'otutuukirira. Nyongera bajjukiza ekitabo ky'omuzizi tafa nsolo yeefa nakyo sabbiiti eno bwe katagirya oba bwetaba okuleka entaanya tujja kubeera nga tubanjulira byonna ebyetaagisa n'ebimugwanidde okumanya okubeera nga muyimirira naffe n'enteekateeka zonna nga bwe zigenda okutambula n'okubanjulirako abamu ku abo ba faces ezigenda okubeera emabega w'ekitabo kino kyetukkiriza nti kigenda kukola omulimu ogw'ettendo oba ogw'enjawulo n'okugatta ettofaali ku nnyaffe Buganda wano we tuli mu maaso gye tulaga emirembe egirijja gyongera okutegeera ebyafaayo, obuwangwa, obulombolombo, ennono n'enneeyisa y'Abaganda. Buganda Consciousness ye conference egenda okutandikira mu ggwanga Uganda oba Buganda. Tugenda kubeera nga tutuula wansi okukubaganya ebirowoozo ku ggwanga Buganda. Kyaludde okulabika nti Abaganda abatuula wamu okuteeseza eggwanga lyabwe ebirooto bye basuubira mu myaka 5, 10, 20 egirijja. Wabula tusobola okutuula okubeera nga tusonda ensimbi ez'okwanjula, ez'embaga, ez'okugamba nti tugenda kunywamu, okuwagira emipiira na biki bitubisobola. Naye ekibuuzo ekikulu ddi lwe tutuula okubeera nga tutema empenda n'okukubaganya ebirowoozo ku baana baffe, bazzukulu baffe, eggwanga lye tugenda okubalekera, wamu n'okutereeza ebyo ebyasoba n'okusima omusingi omupya. Ekibuuzo kikulu. So mwenna Abaganda abali eyo ng'oyita mu kika kyo, ab'Emmamba, ab'Effumbe, ab'Omusu, ab'Empeewo, ab'Enjaza, oli wa Mbwa, oli wa Nkima, oli wa Kikaaki, tugenda kubeera nga tutandika okutuuza enkuŋŋaana ezo conferences ng'ekigendererwa kya kutema musingi na kufuna birowoozo byammwe. Ati omukutu guno gukkiririza nnyo mu maanyi g'eddoboozi n'ebirowoozo, the power of voice and ideas. So tulabe butya bwe tugenda okuzza omusingi gwa Buganda guli gwennyini bajjajjaffe gwe baaleka batutemedde. Essomero ly'abamuzibe nayo project emu gye tukkiriza nti ddala kituufu bwe tubeera nga tugenda kutema omusingi omuggya n'okuteekateeka Buganda empya mu mpisa, obuwangwa, ennono, obulombolombo, twetaaga abantu okuboogiwaza obwongo buno bategeere biki ebikwata ku nnono, obuwangwa, obulombolombo mu butuufu bwabyo, okusomesa kyewandiise Buganda civics oba ebintu ebirina okugobera n'okutegeera mu ggwanga Buganda. So tulina okubeera nga tuwuliziganya
okuyita mu miramu egitali gimu obutambi tubukoze amaloboozi tugakoze ebitabo tuli willing and ready okubeera nga tubiteekawo in black and white film okubeera nga tuzizannya abantu bategeere byonna byonna ebigendererwa byakumanya na kutegeera na kumanyisa bantu abatamanyi era abatategeera n'abo abadde balowooza ebintu bibamanya ate nga si bituufu so ge makulu n'ebigendererwa ebiri emabega w'enteekateeka ezo kanse mukadde wange abalamuseeko ate oluvannyuma puroguramu egw'amakerenda ssebo ejja busesebu gyebaleko obulamu bugenda butya era omukama akukuumye ssebo neeyanziza okusooka neebaza mukama katonda olw'obukuumi bwe ate n'okutwagala n'atwakiza omusana gwa leero nga tusisinkanyeeko okubaako ketutuusaako eri abantu baffe yes njagala okumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala ate era mwebaza olw'okutufuula abaweereza wamu naye mu mulembe guno n'olwekyo mwebaza asaana agulumizibwe namusaako abalabi b'omukutu gwaffe ogwa Uganda Eyenkya yonna gye muli mbalamusizzaako era mwebala emirimu esebo weewaawo tugenda kubeera nga tudduka sipiidi ya yiriiri naye nyongera okubategeeza n'okulambulula nti abagoberera omukutu guno mbeebaza abategeera obubaka bwe tuleeta ku mukutu guno naye mbasaba bw'obeera ng'oli wa kubeera ng'otegeera emiramwa n'ebigendererwa eby'omukutu guno wuliriza puroguramu zino bw'oba osobola giwanuleyo gidownloading ogiwuliriza omulundi ogusukka ogumu olyoke okomentinge ku kintu ky'otegedde okuwulira obuwulizi hearing n'okuwuliriza listening byanjawulo so njagala obubaka abantu bendeta ku mukutu guno tuwulirize nnyo abaganda twezimbemu embala eyo y'okuwuliriza n'okuwulizigana oba okuwuliziganya okwawukana ku kuwulira obuwulizi so ensonga eyo nkulu n'ekirala ebirowoozo bino ebiyita ku mukutu guno si bye bisembayo si bye byenkomeredde ate era gwalina kyowabula era nokyoteekateeka kasita kibeera ng'ekiruubirirwa si kyakumalamu maanyi kutyoboola okunafuya n'okuzalawa awo tuyinza obutabeera ku peegi yemu naye bwe tubeera ng'ebirowoozo bizimba n'ogaa nze nteesa bwe nti kino kinakola bwe kiti n'omutali kumalamu maanyi nsuubira tujja kubeera nga tutambula ffenna bulungi nnyo era bagoberedde enteekateeka za projekiti zize nkwanjulidde 3 bangi nnyo mutandise okugamba nti well tubeegattako tutya akawunti namba eriwa ekyo nno kikulu kitulaga mu maaso gye tulaga nti ddala kituufu mwetesiteese era muli bulindaala okuwagira projekiti zino era okusima omusingi gwa Buganda omujja era gwe nzikiriza nti buli anaggulawo akawunta ye n'okutwegatta kajja kubeera nga akoze ekyobwannaggwano okulaba nti tutereeza tubako naffe kye tukola ku ggwanga Buganda. Omulamwa gwa puroguramu ey'olwaleero gutuumiddwa eggwanga ery'obuvanjuba bwa Afrika erifugibwa abatabufu b'emitwe. Eggwanga ery'obuvanjuba bwa Afrika erifugibwa abatabufu b'emitwe. Ekivuunulwa mu Lungereza nti an East African country, or yes, an East African country ruled by mentally ill rulers. Tugenda bisimbuliza mu bigenda mu maaso mu ggwanga Buganda ne Uganda okutwaliza awamu ebigenda mu maaso ekiteezi abantu enkumu abaabikiddwa kasasiro ekintu ekyategereka mu mwaka ogwa 2012 nti ddala kituufu 2012-2015 egimu ku myaka egyo nti space eri ekiteezi mu Lusanja yali ejjudde ng'era bwetaagisa ekifo ekijja ekigenda okuyibwamu kasasiro. Ne mawulire ga nnaku nnyo nti wetwogerera bino abantu abasoba mu 2 zembuyaga ezikaze engoye olw'ensonga nti olunaku olw'omukaaga sabbiiti gye tukubye amabega abantu baabikiddwa kasasiro kyoyinza okuyita mu bulagajjavu obwabo abakulembeze abaatabukadde emitwe n'okutabuka kw'emitwe okuzze
kutambula generations emyaka egisoba mu 5 byetugenda okuba mu tochi okunnyonnyoka ebintu ebize birabibwa obubonero ba symptoms at the end of the day abantu bafa Musaayi gw'abantu ne gutokomoka ne tugenda maaso we move on as if it's business as usual. Nakuzomwezi ali mwenda January mwaka guno Lord Mayor Salengeri Asukwago yavaayo nakola olutamya na Uganda banamwe n'agamba nti kusinzira ekiri ekiteezi ensonga eno yandibange esuse ku gw'omulamuzi twetaaga tugonjola ekizibu kino mu bwangu ddala. Emyezi 8 egiyiseewo abantu abasoba mu 2 ku research no gwe twakakola bandibanga abantu omuwendo government gwetugamba ogwabiri it's an understatement naye nga kiraga abantu abasoba mu 10 babadde ku hip ya kasasire eyo era teweewunyanga omuwendo gususseewo kyannaku. Mukadde wange njagala nkutwale oli musiizi wa lugero n'ekifaananyi njagala nkuteeka ekiteezi yadde tuli waneeno naye osooka onsiigire ekifaananyi ekyo n'olugero ebiri ekiteezi kiki kye bitegeeza ku ggwanga Uganda. Ajase ekintu ky'ekiteezi bwe kitaali baddewo gaali badde mawulire mu Uganda ageewuunyisa mu mwaka gwa 2024 ebikulu ebisobola okwogerwako singa tekyabaddewo gandibadde mawulire mu lufuti kye tuyita it would have made news if it didn't happen. Singa tekyaguddewo kyandikoze amawulire walibaddewo amawulire manene nnyo mu Uganda obutabaamu ka kintu kifaanana bwe kityo mu kiseera kino oba mu mwaka gwa 2024. So tewali kikwewuunyisa ku bigenda mu maaso? Tewali mawulire mapya. Okujjako olina kutegeera butegeezi musingi gwa kiyitibwa Uganda. Bw'omala okutegeera omusingi gw'ekiyitibwa Uganda n'otegeera na bukulembeze ekyobulimu. Kakati ebyo abantu bibateekwa okutegeera bwe banaabanga bino tetujjenga ne tubyogerako ne biyita ne tubyogerako ne biyita nga tulowooza tukola amawulire. Naye tuteekwa okukola amawulire ag'enjawulo ku bino ebifuuse enkola ya Uganda. Bwe batumanyiridde ebyo kwegamba abantu okufa 2 na biki tebikyakola amawulire. Ye culture kyekyokweyumiriza ensi Uganda kyerina mu nsi yonna oba kyekyokulabirako. Bwe bakuyita mu conference mu America ne bakubuza ebintu ebyokwenyumiriza mu Uganda ekyekiteezi okinokolayo? Ekiteezi ekyerusanja ekyokwocha akatale k'owino n'ebizimbe ebijja ne bigwa ne bitta abantu. Nagalale ekya Lubigi ennyanja okutwala abantu ebyo bwe bityo. Olwo oba oyogera ku Uganda eyeesiimisa ey'abeesiimi. Ebyo bisekero oli mu conference mu America okutta omuzindaalo bakugambye tusiigire ekifaananyi n'olugero. N'abantu b'ensi yonna bakwegesa kati anedda nzija mu America tugende mu UN. Oli mu UN General Assembly. Bakulembeze b'amawanga amagatte bali wali. Oba okiikiridde Uganda, Uganda representative, oba oli His Excellency, bakuwadde akazindaalo ku microphone. Naye mwogere ku mawanga gammwe bye mwenyumiriza. Eddakiika zo zikozesa bwoti. Ffe mu Uganda tulina ebintu byerusanja, bintu by'ekiteezi ebyo byali birungi, bintu Brambuli ewasigukulula ensozi Buduuda
buli mwaka bibaayo Kiteezi bantu ne bafa Lubigi Owino market masomero gakwata omuliro ebintu bwe bityo bantu ne bagwa mu nnyanja ne batokomoka abantu 10 ne tugenda mu maaso ne tulya mmere yaffe tewali nnyo buzibu lebo bwe tuba tetubikoze ensi yaffe tuba tetugitegekedde kwega bintu ebiringa ebyobulambuzi bye tuyinza okuyita abantu bajje balabe Uganda bwefaanana. Mwami Njuki oli mu UN General Assembly osikiriza abantu okujja mu Uganda ebisikiriza abantu mu kujja gwe byobawa ebyo simanyi abagoberezi b'omukutu guno banayongera okutuwabula bo kiki kye balaba ekitumbula Uganda kubanze nyinza okubanga obengeri gye siteekako ga lubindi nze ndaba bwentyo n'olwekyo abalabi baffe ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya naye nze gwe bw'oŋŋambye nti nsiigire ekifaananyi ontaputire n'olugero ekyo kye nyinza okukuwa kubiri Rusanja kubiriwo mu Uganda sisaagala nagamba Kiteezi kuba Kiteezi jasi kabonero bubonero kenkugamba nti singa tekyabaddewo kyandikoze nnyo amawulire gaali badde mawulire makulu nnyo mu mwaka gwa 2024 nti abantu Ekiteezi tebaafolwa nti mu Uganda tewaaliwo kintu kya muwendo kisikiriza nsi kumanya Uganda n'olwekyo engeri gye tuteekwa okumanya Uganda tuteekwa okubeera mu kategori eyo. Olunaku olwaleero Mwami Njuki Uganda trending ku Reuters, BBC, CNN, Al Jazeera, DW, France 24 amawulire agaliko kasasiro yassa abantu. Awe era omukulu w'ekitongole ekyo KCCA tusookere ku KCCA yes Lord Mayor Executive Director tuteekwa bakubira mu ngalo abo bakulembeze balungi era twebaza n'abaabalonda bannange mwebala omulimu omulungi okutulondera Lord Mayor Executive Director Minister wa Kampala Stay Engineer Minister wa Kampala kati tugende ku government tusooke ku parliament osimya abakesi obatadde wali ekitongole kyonna okikubidde ne mu ngalo kati tukubire ne bamemba ba parliament engalo banange mwebale nnyo bamemba ba parliament honorable speaker Anita Amongo deputy we Tayebwa yes neba honorable member of parliament abakulira obukiiko bwa environment yes omulimu ogwo omulungi mwebale bakama baffe tukubire minister akwatibwako ebibamba ebigwa tebiraze ba permanent secretary banange mwebale tukubire ekitongole kya NEMA Sebo His Excellency the President of Uganda omusajja oyo asaana kwongerwa buvunaanyizibwa ayongerwa ekisanja buvunaanyizibwa kumpi ndowooza kati awo osaana omugyewo abeereko vice president abeereko prime minister kuba ndowooza olaba emirimu egikolebwa abantu abo b'oteeka mu bifo obukulu bwagyo nti bayambye eggwanga lino okutegeerwa kuba ekintu ekyo BBC esobola okyogerako neranga Uganda Al Jazeera esobola okyogerako neranga Uganda yes ate ne His Excellency tumukubire mu ngalo nga Commander in Chief omukulu w'ebitongole bya ggwanga ebyokwerinda kitegedde yes nti lwaki ngamba abantu abo tubebaze nti oteekwa okusooka okutegeera lwaki tulina abantu abo bonna betukubidde mu ngalo ekitongole ekya kesse n'obukulembeze bwakyo bonna olukiiko lw'eggwanga olukulu parliament obukiiko n'abakulembera bonna parliament n'ababaka tugende mu kitongole ekya NEMA omukulu akikulira n'abakozi baakyo tugende mu gavumenti ba minister cabinet yonna ba prime minister baani bonna ne His Excellency tubawe akulira coordinating security y'eggwanga bonna tubakubire mu ngalo bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogw'ettendo gwe mutukolera
okutumbula Uganda mu ngeri efaanana bw'etyo. Yes. Era ndowooza buwanguzi bw'amaanyi obutuukiddwako Yes. olw'ebyo byonna ebize bikola ki? Bikolebwa. Ebize bikolebwa okutumbula erinnya lya Uganda. Esebo. Bino abakulu bye baagala abakulembeza batukulembera. Esebo. Era omuntu ky'atayagala akirwana nnyo okulaba nga tekibeerawo. Tekibaawo, yes. Yeah. Bino bibasanyusa bibanyumira ebiri ekiteezi akabonero akali ekiteezi bye bibakolera. Kuba bibeerawo kati amaaso gonna ensi yonna egateeka ku Uganda n'etegeera n'emanya ani afuga Uganda, His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni, ani Lord Mayor Elias Anglonge Elias Lukwago, ani Executive Director Dorothy Chisaka, ani Minister wa Kampala Honorable Chopatogabye ne Amisa Kabanda. Kati abantu abo ne bawandiikibwako ne mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu gy'ensi yonna ne bajja ne babakavalinga ba Prime Minister ba government business najja afunye omulimu speaker najjako Rusanja ne bamukuba ekifaananyi ekinene ne kibeera ku screen y'ensi. Tulaba kati gundi Prime Minister yalirabiddwako ddi. Abadde aludde omwaka guno, yes, afunye international coverage. Amawulire gabwereere. Ate bamwogerako n'erinnya lya Uganda lifuna ettutumu mu nsi yonna. Prime Minister akola ki? Agenza abantu kasasiro we yabayiikidde. Era n'abategeeza gavumenti egenda kubeera ng'ebakola ki? Ebayambako. Omunawaayo milioni 5 milioni 5 kubafiiriddwa abantu olw'omulimu omulungi ogwakoze eki? Ogwakoleddwa. Abaakoseddwa kakadde. Basinga babadde eno nga mu nsi zaffe ez'abantu bano abakopikopi abatamanyi ngeri ya kutumbula mawanga gaabwe. Ate ezo ssente abaali badde baaziteekateeka dde okutaasa abantu abo. Mu nsi z'abakopi eno ez'abatategeera bano ba kategore ba mu birunjuki ba busesebwa abo ebintu ate ebyo tetubigendamu bwe tutyo. Kati kyova olaba nti ffe amawanga gaffe tegaporomotingibwa, tegamanyiddwa. Mubeere eno nga teri aboogera nako. BBC tezisobola kutwogerako, CNN tezisobola kutwogerako, mpapula z'amawulire tezisobola kuba mitwe minene. Ebyo bye tubeeramu. Mwe temulina bitunda kimawanga gammwe. Tetumanyi science oyo na strategy. Abakulembeze oba abafuzi ba Uganda bino babifunamu nnyo bibakolera ebintu bwe biti by'essanyu lyabwe. Basobola okujja ne boogera abantu ne bawuliriza kati alina ayogera. Yani oyo MP Lilian Abel. Waliwo n'omusajja waawo akiikirirawo. Muwadanku nnyingi. N'asulako n'abantu mu tenti awo kiro kyonna. Bintu ne bazanyamu obubadibadi awo. Muwada bw'avaawo Nabbanja naye najja. Nabbanja bw'avaawo ne Lukwago najja. N'avaawo Dorothy Chisaka najja. Kati bakulowoozesa no baba bazze okukavalingibwa ng'abantu abakola emirimu emirungi. Babaze kutumbula na linnya lyabwe kina tourism oba ebyobulambuzi okusituka ensi etegerekeke. Okanya n'omulamwa gw'olwero bulungi nti ensi eno efugibwa batabufu ba mitwe. Si batabufu ba mitwe. Baki? Kwegamba ensi Uganda kizibu okunnyonnyola engeri entuufu baani bannannyiniyo. Kigotera nti abatufuga bakulu mazima batabufu ba mitwe kuba nongamba nti January obutabufu bw'emitwe kirala n'okuba abantu abali mu kifo ekyo nga si bantu baamu. Ekyo kikulu nnyo. Kakati singa abantu baamu basobola okumanya lwaki tuteekwa okukuuma obutonde bw'ensi.
abantu bw'olabanga obutonde bw'ensi busaanyizibwa nga abantu batunula butunuzi tebafaayo. Abantu b'amawanga eno busese bujeeri eno abatamanyi byakukola abatategeera abatategeerekeka bo abantu baayo abeeyo tebakkiriza muntu azanyira ku kibira tebakkiriza muntu azanyira ku mugga kuba ebyo bwe bulamu bw'abantu abantu abazaaliddwa mu nsi ezo nga busese bunaki ezo bwe zifaanana. Kakati naye bano otuuka n'olaba nti Uganda kumpi kiringa nze ntera kiyita naali kiyise ng'ekifulukwa. Okay. Kati ekifulukwa buli muntu ajja okwekwekamu takirinaako bwannannyini naye ajja tebimukwatako okubba ebirimu kufuna bw'ayagala okweyambako mu kasonda neyeeyambako mu kasonda. Kwegamba otuuka n'otunuulira ekifulukwa nga tolina gw'osobola kubuuza naye era ky'oyinza okufuna mu kifulukwa bw'abadde ayitawo kuwulira luyoogaano oba kuwulira miranga ng'oli bamubye ennyondo bamuggyako ebibye awo n'owulira nga oluyoogaano nogano mu kifulukwawo abamu tuyinza n'okuyitawo nga tudduka buki buddusi. Kati kyekifaananyi kya Uganda tuli mu kifulukwa kati ate omulalu kuba omulalu omusanga ku kasasiro ne tosobola musanga kuki mu kifulukwa kuba naye amanyi obulabe bwakyo. Amanyi bayinza okusanga emmere yange gye neerondedde ku kasasiro ne baginzibako. Kati ab'omu kifulukwa bwe batyo bakola ki bwe beeyisa ab'omu kifulukwa nti Uganda olw'okuba kifulukwa tekiriiko bwannannyini kati tewali afaayo naye ate ekifulukwa ekyo bakoleramu ebintu ebikitumbula abaliraanye ekifulukwa ekyo ne bakimanya olw'ebyo. Katujje tutandikirawo. Nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Abantu abali mu kifulukwa nga Uganda bakoze kyamannyo okutumbula ebiri mu kifulukwa babitegeere ensi yonna etegeere nti ekifulukwa kino kyakabi era kirimu abantu ab'amaanyi be bano betukubidde engalo okuva ku pulezidenti waakyo okutuukira ddala ku basembayo wansi. Manchi bintu bino bitegeeza ki olina akulaga nti tuzze twogera 2012 15 ne January 2024 naye nga tewali kikolebwa ne tugenda mu maaso kati essaawa eno nga bakulaga bakaaba amaziga essaawa eno bukadde 5 nti kakati tugenda kuzzaawo amayumba tugenda kukola kino na kino. Anti ekyo ndowooza aboogera olufuutifuuti be bakyogera nti waliwo tea of joy. Kakati abantu bonna bakugamba nti bakaaba maziga ga ssanyu. Abagamba bonna nti bakaabira ab'e Lusanja baani Kiteezi bakaaba maziga ga ssanyu. Bano bena bwe tulaba kumulula abagenda ba prime minister baliyanya abeyo babwadanku nnyingi kugambya bo bagenda ku platform we bagenda okulagira amannya gaabwe ensi yonna egakole ki egategeere. Wakati
BBC zazze CNN zazze emikutu gy'amawulire gyonna gyazze gyonna giri mu kifulukwa naye tegimanyi nti gikavalinga kifulukwa. Okitegedde? ne priorities eggwanga zino ekiwali otuddeko kino tegera ku priorities ekifulukwa abakulembera ekifulukwa kino biki bye baagala biki bye beetaagisa oba biki bye baagaliza ekifulukwa kino abalinga abakulembeze babeerawo mu kifulukwa for survival naye tebalina pulaani. ababasaako ebirowoozo mu kifulukwa be balina obuzibu oba bayitawo ne bagaana ye kati lwaki ono asobola okwebaka wano lwaki tateekawo oluveera oba lwaki wano takolawo bo baliwo by survival kuba sibaawo ekifulukwa ekyo si kyabwe akoleramu byakoleramu amanye essaawa yonna akola ki agenda ddayo gye yava oba ayinza okufiira mu kifulukwa kati ekyo kye yegundi gye nyinza lyerinnya lya Uganda ettuufu lye nyinza ogiwa kati obuzibu buli mu baana abamala ebiseera byabwe nga bayamba abantu abo abali mu kifulukwa bajja ne babalimbalimba twagala mutulonde twagala tukole bwe tuti bantu ne balowooza nti boogera n'abantu ne babawa n'amatu n'obudde kati byebyo kati ate n'abantu baffe nabo balina oba nkiyite ekiiwa maalo baagala nnyo okulozoolera waliwo omuntu nze gwe ndowooza kati kuba obuuza lwaki azze ngaaliwa kati buuza Nabbanja buuza Eriyaasi Lukwago buuza Dolo Kisaka lwaki azze kyekyamututte ekiteezi gwe tolaba amakulu gamututte tewali obwo si buvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa bwa security ate ne security era nayo n'ogibuuza akana n'akataano ekibaleese emmundu empitirivu nedda kiki ekibatwala ekibatutte kati awo akabenje we kakoze eki mu kaseera kano ki ekibatutte we kagudde bwe babadde ekyo bwe kibaddewo ekiri mubadde mufuna ki oba okitegeera bulungi kwenze bwe ntunuulira Uganda oba ekifulukwa kya Uganda kirina strong defense and big defense naye tekirina security oba security system nzikanya naawe nti Uganda lyeggwanga eririna defense nga teririna bukuumi kituufu nnyo bw'ogenda ku booda ya Congo osanga amagye bw'ogenda ku ya Sudan osanga amagye bw'ogendawo osanga amaki ne tugazikako n'ebweru naye bw'ogamba nti twagala abantu abasobola okutuuka mu bitundu ne bastadinga embeera nga tennaba kubaawo eyo system mu Uganda tekola ki teriiwo abantu abatunula mu emyaka mu maaso emyaka 2-3 kino kijja kuba bwe kiti bane tukisalira amagezi tebaliiwo security teri kukuteeka bantu bali mu bibomboola ne bagenda nga bakaalakaala n'emmundu abantu oli asobola okutambula butambuzi n'atunuulira Kiteezi n'agamba kino tekisoboka wano tewali byakwerinda ebyokwenda by'abantu biri mu matigga obulamu bw'abantu obulamu security efa ku kintu kimu bulamu bw'abantu okufuna naye bano baddira ekintu kimu kye baazimba defense
we yateeka amaanyi ekisenge ekitukuuma ebyokwerinda abali mu kifulukwa kati nze nkugamba nti security system eteekwa okuba nga buli wamu erinawo eriiso amazzi ag'emidumu gatambula gatya emmere egenda mu masomero etambula etya amasomero gali gatya obutale buli butya ebifo ebikolerwamu ebyolukale biri bitya takisi paaka baasi biki biri bitya abantu ba bulijjo bakola batya tosobola kuŋŋamba nti omuntu asobola okujja n'azimba mu Lubigi kati ekisajja ne kijja nga kiwuzuumya ogutwe kireese gulenda kisenda olwo kiraga kikola nnyo ne guddayo ne gugaŋŋalama mu ntebe nga ziwoteri ziri ku mazzi babizimbye jasi gwe njagala olabe omutembeeyi omu ng'akutte tubuyite buki buno buzipu bwe bateeka ku mpale ng'atambula ojja kusanga emmotoka za City Council 6 nga ziriko abalenzi bakanyama be bayita bawuba ne bagenda bagwira akalenzi akakutte zipu ogamba ne buzipu bwakola baku mmotoka ebisajja ne bibuuka ne bitutula ne bikalinnyako bwe biti ne bifuumula emmotoka akafuufu ne bimutwala ekitalya ayina buzipu ne bamusiba emyezi 6 buzipu obwe 5 ne basanga ono atambuza buddole bw'omwana ogamba kiki ne basanga omukadde atunda amenvu ku street ne bamugwira bamukasuka kuli n'obwenvu bwe n'obuzzukulu bwe n'agenda ekitalya ne yeebakayo emyezi 6 kati nolaba abasajja nga bakola era ajja nga omulaba olubuto oba ali akawunga nampuuta ago City Council erina abaki aweekola kati n'obuuza omuntu eyazimba okwetooloola Kiteezi yazimba waatya bwekeera ku makya ogende mu City Council obasabe pulaani okole message ng'ebiwandiiko by'obirina bulungi nnyo obeere ne site wabeerewo kameesa aka kayinza n'obutabaawo naye gundi omukulu wa City Council atwala ekitundu ekyo teyamanya oba tewamuwa ku nguzi bajja kujja bayole ebitiyo byo bayole omusenyu bayole seminti bakone n'ekizimbe ekyo kigwe ku ttaka kyekifulukwa bakati bamala kuddayo bagamba ono yali agize naye ndowooza kati omukulu oyo ate naawe kati omukulu talya nfuufu kati wali badde oyogera naye mu lulimi olutegeerekeka bw'oyogera naye mu lulimi olutegeerekeka olwo okola buki awo license oba ogina ne permission olukusa olulina oluzimba kwati obuuza nti abaazimba enju ekiteezi bazizimbawo batya bazizimba ku ttaka ki era abakulembeze bonna ba MP bonna aba local government babadde bali ku ki batulaga balumwanyo bapaayo nnyo naye ebyo bigenza okubaawo nga muli luddawa okusinziira ku research gwe nakoze alaga kuva 2012 keseeze egamba nti gundi ebadde yajjula dda kuba watandika era bakulimba nze nkugamba ene waffe egavumenti tekola bwetyo era ebyo muwulire ebyo bibooziboozi bya mu kifulukwa gavumenti y'abategeevu tekola bwetyo kigavumenti ng'abantu bannansi abakulembeze bannansi teyinza kukola byo tesobola kukola ebyo lwaki weeteekako omugugu lwaki ogenda okwona abantu beerubigi nga bazimbye olaba abavudde mu Lubigi
olwatuuse n'abamu bweke nnyini nga oli yakateeka tewali lwaki omukkiriza okumuwa layisinsi y'omulubegi ate abalala lwaki ojja abalala n'otabawa ekitongole ekyo ekya Buganda Land Board ne kibajjako ssente nga kimanyi nti luno lutobazi. Yes. Bw'aba ng'alina obyalimiddewo ebitonotono tumuleke akole ki? Alimirewo. Naye tuteekwa okutunula nti bino tebikosa lutobazi luno. Balimirewo nakati atwala ebbanga ettono aveewo. Ate nga mu biseera bya kyeya. Yes. Ne lwaki oli ajja n'ateekawo ebitooke n'azimbawo ennyumba gulofa n'akola biki ng'ekitongole nga mutunula ne mujja n'okujja tuwe sente za kyapa mu ngalo nti tuwe obusuulu. Kwate empapula zizo zijjuze n'azijjuza. Kati bwe mala okufuna akabenje n'olaba bwe bitunula ng'enteera byerole. Halife lwaki bazimba mu lubigi gundi lisiti za busuulu tekikufuula ki wali omujjako zaaki okutegeerako kuli ki mwaminyi kyenteera byerole tunula etya bannange. Omukulu n'atuuza ne press conference naga afe nga Buganda Land Board kizze kibeerawo abantu tubawala gundi naye baba balina okukomekereza nga bagenze mu nnema akulaga nnyonnyola. Kagamba osanga abantu abatali bannansi nga beekolera ssente. Yes. Babba abasiru. Genda otunuulira essiraamu y'ekiteezi. Obuuze eggwanga lino libadde n'abakulembeze nga tonagenda na kukyabaddewo. Naye tunuulira Kiteezi ye nga ye enju zibadde zikomawa ne zitukya ddala ku kasasiro. Yes. Naye ku kasasiro kuvaako ekivundu ekya buli kika. Ekivundu ekyo kirwaza tekirwaza. Environment yaabwe erwaza terwaza. Naye waliwo abasawo waliwo abaki nze kyekugamba bakulaga nti bonna baasoma neggwanga likole bonna bakwalifyinga okutuula mu bifo ebyo. wana ne Ministry ya Health abayivu bali eyo batudde. Kati ojja kulaba bwe gajja gawuuba buto lugaga kugamba gakulaga gogera ebintu ebitegeerekeka. Wamizi nagenda dine eggwanga ly'abatabufu b'abongo tosobola kuga nti omusawo. Tosobola kuga nti omusawo. Wali olabyeko omulalu. Tolaba nti aba mulalu. Naye yeefunira akatiika aka. Waagwa. Teri mulalu asula mu kifulukwa. Obongo bw'abantu. Ekifulukwa kisulwamu omuntu. Ng'omulaba ng'omuntu akola ki? Naye ng'alimu omuze gw'obubbi, alimu omuze gw'obutemu, alimu omuze gw'obutategeera. Be bano be tulina. Beefuula abategeera naye nga tebategeera. Babbi. Batemu. Kakati bwe kyolowooza nti no simanye ettaka lyabisa abantu b'ekiteezi. Baweze bameka. Kibasukka mu abiri. Abo nawo n'abantu. Abo bantu. Era bajja kukubuulira awo. Kati okusinziira ku gundi poliisi ne gavumenti ekakasizza abantu b'ekiteezi 15. N'olwekyo pulezidenti asayinize buli mulambo gwafudde miliyoni 5. Lino eggwanga erina obulamu nga bugulwa bulina n'omuwendo bukadde 5.
abafiira mu bya 2020 ate kati waliwo eno abagamba bambi singo bannabaddeko ku paati eyo ne bampa ku ssente ezo ebintu naye kati Uganda nze nkuwadde kikubwavu obuli mu ggwanga Uganda eri abeegomba okugamba isana singa nabaddeko yo oba nabaddeyo n'omuntu eriyo n'abagenda okuyiya nti omuntu wange yafiiriddeyo ajingire n'ebiwandiiko afune ku bukadde obutaano ate ne gano goolaba gagenda gaguluba ekyo kye gaagala sente Your Excellency antu babadde bina nze Prime Minister nze nvunaanyizibwa kwa ebyo kwegulanga jaga batuka ebyo bigwa mu ofisi yange luli obaddewa naye tasobola genda kubuuza abantu bano bayinza batya okuzimba obuyumba buno ku kintu ekifaanana bwe kiti ekiwunya bwe kiti yes ddala bw'oba otunula gwe mu kutegeerakwo olaba kisaana abamu bajja kugamba nti kasasiro yabasangawo kasasiro batandisemu iwawodi ebiguli biraga 1993 ebiwandiiko KCC awo nga tenafa KCCA kiteezaawo batandika kyali kintu kyatandika mpola dumping site yatandika nga dumping site mu 1993 kati anti kyenkubuuza nti ba step plana oba ba plana b'eggwanga awo babadde batuukawo ekyo kikulu babadde batuukawo oteekwa okumanya nti ekifo kino tuyiwawo kasasiro naye ate kiyinza okubeera ekibondo ky'endwadde bwe guli kituufu nti oteekwa okubuuza woyiwa kasasiro ebizibu bya kasasiro ono bitambula distance ki okuva kasasiro wakola ki waali nti biyinza okuba bitambula mayiro 2 oba kilomita 10 yakatugezenga n'olwekyo nga oteekwa okusengula abantu abali mu kilomita 10 obutafuna buki bulwadde katugezenga amateeka bwe galagira naye nga kati byakyuka petrol station erina distance gyerina okubaamu n'amayumba residential homes naye kati byakyuka ennyumba eri wano petrol station eri awo nga tulina ab'ebyokwerinda bwegenda ku nguudo z'e Kampala olaba engeri gye bazimba petrol station era obuuze zaabaki nolw'okuba bintu bya kifulukwa buli omu mu kifulukwa tewaba mateeka bikoma mu biwandiiko n'amateeka ne bwe mugateeka ku kisenge mubaamu bubeezi bantu banene bakirimaanyi mu kifulukwa ekyo nga wano nze nteekwa okusulawo wano ffe tuteekwa okusulawo ffe tuteekwa okubaawo kati ky'oba osanga nti ne bw'ojja n'obagamba eno petrol station tetwagalawo ndala oli ajja n'ateekawo endala eno eri kyengulu eno eri kyemmanga kampani y'emu naye nga singa omuliro gukwata petrol station eyo ekyalo kisobola okujja esala eno kati bwe bamala ekyalo okujja n'olaba bwe bijja bukadde 5 buli yafudde nga biringa ebigundi bino ebizike by'ebusitima oba ebizike by'ebusitima bibeera awo nga bizanyazanya ku luguudo naye bagezeeko bakooneka ekizike kimu eky'ebusitima ebizike byonna bijja ne biziba oluguudo noga kati singa byaluzibye nga kino tebannakikoona tekyali badde kituufu naye olugenda okulaba Inspector General Police aze basimanya crime preventers bazze baani bazze bonna ne bajja ne bakampinga awo ayambuka awo nakirira awo nayambuka awo nakirira nokakale no katulinde bwe bamaliriza bagenda okuwulira batekawo kakiiko anti wamala yabadde nanyini petrol station kali mugenda okuwulira nga bayikuba obwama owera buli alinnya emmotoka empya tadda
era mugenda okulaba nga bayinginiya bajja nga batereza petrol station eyidde nga bazaawo enki endala ng'emirimu gikwajja nga bajja awo nga mulya mmere yammwe mugenda mu maaso mugenda mu bivulu ku wiikendi kati kyenkugambye nti mugenda mu kalulu mulonda ebyekiteezi we bitaali baddewo tegaali badde mawulire ga Uganda malungi era omwaka guno wandigambye eggwanga lino libadde ne loosi motoka zeewuuba omwana aposinze ku X n'agamba nti excavator ezigira ezitinkuula ezikola gutya ambulance eziriwo bw'obalabala emmundu eziriwo zisinga ebintu ebyo ambulance ntono excavator ntono naye bw'obuuza emmundu mpitirivu lwaki kati ekigundi kyabikka abantu lwakumeka lwa mukaaga essebo kati olwaleero excavator zikyakolawo ki kugira mirambo ekizireeta kutaasa bantu baki bakyali balamu walabayo obwetaavu bw'okulaba nti twanguyirize watutaakirize abayinza okuba nga bakyalimu akalamu mundu ze zaasooka okujja nga mpitirivu okusinga excavator kinkugambye defense yo nnene era eri strong naye security system tewali osiiga lugero na kifaananyi emmundu zikola kyawo kiki azikuuma bano abanene abali mu kifulukwa abagenda okujja ate abafiiriddwa abaabo abo nedda abo tewali afaayo kyekugambye anti wuliriza kipya ojja kusanga nga abantu abazimba awo sitekanse bajjako emiki emisolo nkugambye osanga akalenzi nga katembeeya zipu bulwaba tolimu bano bagondi bakamera banamawulire ba investigator wali wakubidde ebifaananyi by'abasitekanso nga bakwata omuntu omukyala atunda amenvu mwamujikisebo downtown yonna njiyita mubi ebintu ebyo nze nali njanakulwanako na musajja wa city council ng'ali mu kukwata obwana amenvu obwana obuto bwe buti akasuka bukasuku n'empulira obusuni nga ebyo ebyakulaga asobola okukola ki awo bakola naye katujja kusanga nga eyagazeti ng'ettaka eryo baliguza abantu ali mu city council ekiteezi wano waliwo ettaka ali kiteezi amanya ali mu city council akola ki atudde sente meka ze tujjeewo miliyoni 600 road mayor omutemu agwo guno dolo kisaka omutemu agwo guno state engineer omutemu agwo guno owa security mutemu agwo guno era emmotoka za city council zikwata abazimba mu bukyamu awo tezituukawo eyo tezide n'okumanyayo tebamanyiiyo naye gwe nkugambye gwe keera ku makya obagambe nina poloti yange ngeze mu city council nsabye pulaani ebiwandiiko babimpadde naye sirina gwe ndiisizzaaki waliwo eyankubye akaama n'agamba buno obulagajjavu bugenderero lw'ensonga bye tuzze tulaba paaka yaadi owina akutta omuliro ebizzeewo bibadde bizimbe kaakati baneeno muveewo tusooke tumenya amanyumba muveewo nti teweewunya okulaba myaka mitono nnyo ng'ebizzeewo birala era bwe kibadde waliwo eyankubye akaama bwe kibadde nanga mmwe temulaba kasasiro yekkamwe amaaso gammwe gasukkeko awo addayo ojjukire nga bookya paaka yaadi emirundi 3 nga buli we bagyokya Kayihura ne pulezidenti bajja ne Lukwago buli we bagyokya road mayor pulezidenti ne inspector general police bajja Lukwago najja n'akabaawo obuzigaziga bwe mwaka oguddako ne bamuwa akalulu ye n'alya
abadde ate ye road mayor waabwe ngabo ya omusajja abalwanirira abafaako kati bannansi nabo nga tebannatuuka kiseera kitegeera muwendo gwabwe bano ababafuga tewali amanyi muwendo gw'abantu maali yaabwe nejjira mu paaka yadi sigumu 2 nkugambye paaka yadi bwe yajja kiki ekiriwo waliwo ki bizimbe by'abaani ebigambibwa mbu bya Hamisi mbu kakati era ng'oddamu ng'obuuza bwe genda bwonna we bakugambye nti wano lutobazi olabe bangamba ogenda obugenzi ku golf course n'ogisongamu olunente eri mu lutobazi Jennifer Musiye Simba wano mu paaka ya awo kugundi wano wa okulira na Hotel Africana awo essimu yava wa Entebbe ne mugamba gwe nnyabo namubuuze yagenda atya kinana olala munaja golf course mbu wano bikina mugamba gwe nze nkugambye nti era ogenda nga asaatuuka gye yalinnyira ku bugere bw'omuntu omuki omunene yayita mu kituli kya mmese yagenda ebwayiseeyo ku luguudo lwa Northern Bypass bali bagenda okukola ajja atagalira ku chachi ya gundi ey'omusumba oluguudo linayita wanono tunamumenye chachi eri mu lutobazi simu yali egigwe nyabo kali kyenkugambye tubalwana Uganda eno abagifuga si baamu Uganda si bannansi bagenyi bagenda bajja mu byabwe bali ku bwangu ate nekugamba era Uganda kifulukwa tekirimu mateeka tekiriiko bwannannyini oli byasanga byeyekoleramu kati oyo alowooza nti bannange nze noonya wakwegeka luba ate gwe weesabira bwesabizi Katonda n'akukola ki n'akuyamba bekifulukwa kyoliko ekiwayo ekimu ekisenge ekimu kiyinza okutuka ne kikkuba kati nga bwolaba ab'ekiteezi bwe babadde bakulu katujje mu kitundu ekiddako tumbume program temuvaawo Uganda Eyenkya. Kale abakulu tukomye tumbume program omukulu nina ekintu kyendaba ebyerusanja oba ekiteezi bigenze okubeerawo ngera abakulu bateesa nti parliament zigende zitalaageko ebitundu by'eggwanga ebitali bimu naye nga buli gye tunaatuula obuwumbi 5 buli gye tutuula obuwumbi 5 buli gye tutuula obuwumbi 5 kinaye nga ekiteezi kaakati olwaleero bakulaga nti bintu butono nnyo nga tusobola okusigala nga tugenda ne programu eri kikulaga ki bino bigwawo eri omukulu akulaga ffe tulina okuspendinga obuwumbi 5 buli lunaku ezo ssente zibaawo ezo programu ziba mu kifulukwa si mu bintu by'abagonjofu naye kati gwebuuza nti kati MOP w'ekitundu ekyo Kyaddondo East omulimu gwe mulimo ki bwe kiba nga ekitundu kyakiikirira kirimu olusozi lwa kasasiro naye nga n'ebirukwatako tabimanyi n'ebikolerwawo tabimanyi kati lwaki awo waliwo MOP naye ne bakugamba kati bannange tusale constituency tuzikendeeze service zituuke ku baki ku bantu ojja kusanga waliwo kansala waliwo women MOP waliwo bakansala abakyala abakiika ku gombolola ne ku district nino obuuza kati omulimu gwammwe guli ki hamba otunula abantu nekibateekeddwa okukola tebakitegeera naye lwakuba nti abantu nabo ate baagala nnyo byama binu ebyo naye nga kwesabira bwesabizi ate abantu batandika okufaayo baze bwogamba abantu
abantu bafenga bagezi nnyo ng'oli atandika okubuuza ebibuuzo kakati mmwe lwaki mukola kino lwaki mwogera ekyo lwaki mwogera kino ffe twagala tukole kino yalowooza buli kyayagala kyalowooza mu kiseera kiteekwa okukola ki okukolebwa naye bw'obagamba bannange tusooke tutuule twebuuze Uganda eno tuyinza kugiteekateeka tutya bweba yakubeera weetugase pulaana ba Uganda bali ludda wa lwaki tebaliiwo abalina okuteekerateekera eggwanga ministry weeri namba kwajasaba abantu obagulira bugulizi ttaka n'obazimbirawo fulaati n'ozimawo bwesiteeti okwera ku makya obakwatira ezo ssente ozibawe funa ettaka olibagulire obateekewo eyo osigaze nga yakasasiro ate n'omulembe guno kasasiro okuyiibwa bwatyo nga tulina engeri gye tusobola okumurecycling omukolamu yes era obuuza pambelementi ya Uganda ekola mulimu ki abali mu kesi kiki ekigenda okubatambuza okugenda mu bitundu ebirala nga ne wano mu maaso tebasobola kunaabamu enguudo zibayitako mu Kampala binnya byereere nfuufu n'obasanga bali ku loole obasanga bawalampye bigundi bifuuyi ali ku puroguramu akubuulira Lord Mayor ayogera ku puroguramu ya rediyo Lord Mayor kati ayogera kakati bannange tetumanyi n'abantu lwaki ekizibu ekyo kyaguddewo obadde Lord Mayor ebisanja bina kwali badde nakulumwa kwali badde nakulekulira kimane ngenda okukuzzako nti Lord Mayor yalirekulidde ajja kugamba nga 9 January nabagamba wano ebyo gundi biboozi navaayo lwaki tolina enforcement banzijjako obuyinza byayogera ate lwaki otuulawo President Museveni yanwanyisa bw'olaba nga gavumenti ya Museveni tekwagala tobuzaabuza bantu kyekikuleeta mu kalulu mwaka kati tunenye Museveni yes gwerekulira kati kyengugamba nti kino ekibaddewo Lord Mayor yalirekulidde MP w'ekitundu ekyo yalirekulidde executive director bonna kuba be bavunaanyizibwa obulamu bw'abantu okufa kw'abantu ababadde awo bantu bangi abasoba mu 2 ne bwe baba 2 ne bw'aba omu yes naye gwe buli omu ajja akuwa gundi excuse we abantu twabagamba nema bweba tekola lwaki weeri City Council bweba tekola lwaki weeri era gwe Lord Mayor bw'oba wabagamba omulimu gwo ki kutunyumiza oyo kasasirowo gwe nga gavumenti president wa Uganda tosobola kufuna muntu nteekateeka esobola yali kulya kasasiro oyo n'akolebwamu ebigimusa nongati ofugidde Uganda emyaka 4 nga tolina abaana basome makerere abakola ki tewali baana basobola kubeera na bukugu buli sikoyali nga gundi kasasiro oyo n'avaamu bigimusa ezo sente z'okwata okuwa emirambo n'ozigulamu ekyuma nga kyo kikola kigaya kasasiro oyo nga n'obuwumbi obutaano parliament bwogenda tula mu regions busobola okugula ebyuma ebitegereke bigenda okurecyclinga gwo anetuswaza abantu bebuduuda yes ettaka libumbulukuka nti ye naye kye tulina okukola nti tugende tuzimbe estate wano bonna tubajjeyo tubateeka eno kale akabenje kabeerewo nga kasanze oli yagenze kukima mmere ekyo tukikkiriza naye nga wakola ogugo n'obasengula nogawaye twabasengula oba wabagaana okuzimba n'okiteeka ne mu gazeti naye amazzi ne gajja nga ddala abantu bali mu lutobazi mwennyini ne gatwala abaana olwo minisita n'adduka okugenda okukubagiza n'obukadde butaano
President tumutegeezezza abantu be baafudde be buli omu obukadde 5 ate bamaliriza nga baladisi babulidde bapoliisi babulidde bano baminister babadde obadde obutano butuuka 5,000 agwe gendawo kati Kiteezi ojja kusanga mu bulangiti aba Red Cross bwe baleese nga bwe boke obuliwo ne lwaki eggwanga lituukaawo okyanya abantu abaafa mu November 2020 President yasuubiza obukadde 5 n'okutuusa kati gwe genda ate genda mu bitabo obuuze bukyaliyo babwavaayo zaafuluma kazi nayenza okuba yagenza okukifulumya bwati nga zifulumye era bo bano babeera waawo nga bategese tetunafunayo kabenje kakola ssente tya tukoze tutya mutwala abakyayina basimbeyo ebigundi bitandika okusindika ekyo ekigundi kikasasiro kyeyiringula eri ngaye kyanoonya ssente kati ebyo ebyabakyayina ababaddeyo wawuliddeko babyogerako waliwo abakwatiddwa kati obuuza poliisi kiki kyenonye n'emmundu zonna n'amagye nga babakyayina balya butaala ne ebyo bikolebwa ng'ate ababikola bali eno munda mu gavumenti bali munda mu state council ba MP b'ekitundu bamanya abakulembeze b'ekitundu bakola ki bamanyi ogwawe gwakujja kukubagiza n'amagye gakola ki gamanyi kati obwangu obwo ng'akabenje kagudde obubaleeta lwaki temubeera nabwo nga mulaba nti wano akabenje kayinza okugwawo waliwo ebibamba ebigenda okugwa era lwaki beexpert abo tetubalina basobola kugenda ku kikasasiro ekyo bagamba naye kikasasiro nno kino kiki bakulaga b'MP baani ab'obukiika abo bagenze benchmarkinga ne mukesse mwennyini bo bagenze ku benchmarking on solid waste simanyi batandika okwekubisa mawulire beexpert boogedde n'obuuza oba expert kyono abakugu boogedde ku nsonga y'okurecyclinga kasasiro ezo ziba fake zi project ne zikolebwa ebyo bituuka bitya okubaawo mu development plan kati olwaliro kadi ne kasasiro yali badde takyayibwa Kiteezi yes ku technology ebintu ensengeri gyekyuse recycling weri neno sange planting weziri yes nga kati kasasiro yenna ayolebwa walisanze n'oyo bamwegomba bwegombye okugenda bamusimulewo bamutwale mu gundi yaabwe ne kati nga banoonya batumutwale mukono batumutwale ekatabi tumutwale entebe ab'entebe ne babigoba ab'emukono ate gundi wano yali abitandiseeko meya Sebana no yali Sebana Kizito byakomawa kati olwaliro Lord Mayor bw'aba akugamba lukwago buli kaseera akaba budget ne executive director mu ssente bwe batuwa butono terina budget golowooza ssente mmeka ezimala zino ez'okukwata abaana abatembeeya ku nguudo zo nga tezibabula bwe tunuulira butunuulizi bimotoka ebyo ebyakasasiro anti balina okugenda mu butale bwabwe biganyegenya balina amaduuka ge bazimbye ate bano abatunda ku nguudo babalemesa abatunda ku mbalaza kati babeetaaga mu zaakediza bwe baddaawo ne batandika okwekaabya ne beekyusa ono n'anenya munne n'oni n'anenya munne kati n'abantu nabo baaba ne batandika bambi Lukwago ayogedde bulungi bambi Nabbanja ayogedde bubi bambi Nabbanja ayogedde bulungi Nabbanja etujja mwongera akalulu abantu nababeera bantu basiru nga balimu ebyo kituufu bobusiru kituufu wakati akalulu kasembedera naye kugambye n'otunuulira obubenje akatali kamu obutali bubiri obutali 10 naye kuolabako eyesitala ti lwaki kino kibeerawo obubenje obuli mu gwa tutudde ku time bomb essaawa yonna
n'olaba no petrol station era bw'oba oyogerako weemalira biseera. Ani ayogera ku petrol station zaffe? Ani ayogera ku ba-investor abazimbye mu ntobazi abayiwamu ettaka? Naye gwe nkugambye gwe keera ku makya ogenda olimewo amayuuni. Komera. Omusajja yennyini atudde ku gundi ku lukiiko lwa NEMA yajja okujja gasaawe nga kamera bw'emukwata. Omusajja wa NEMA yazze n'asaawa amayuuni. Akoze bulungi musajja. Naye we bamaliriza ate awo nga baddamu baguzaawo omuki. Ogenda okulaba we bagoba abantu nti lwali lutobazi nga waliwo ebizimbe tewali naddamu kunyega. Nti ono yafuna license. Kakati okujjako nga tuzzeeyo ne tutuula ne tumanya nti Uganda bw'eba yakubaawo eteekwa okubeera n'abantu bannannyini abantu ab'omu kitundu ekyo baddemu beeteeketeeke balabe obukulembeze bwe bateekwa okuba nabwo buteekwa kuba na butya. Bino City Council n'okubeera n'abo bugundi simanya bakansala abo abangi abo abalinga obwana bw'embaata abo. Sigate tugombolo lebere ne kansala omu. Okiwulira? Ebere n'olukiiko lw'abantu 10. Yes. Kiki ennyo ky'olaba ekyo ekyetaagisa? Between kaawo. N'abaana tebamanyi agenda mu City Council jasi lwa musaala gwe. Kwakati singa sente zibonoonera ku ba MP zikola ebintu ebyo. Yane buno bumbi obutano bugenda mu Saint tule mu Acholi sub-region tule mu Egundi ibannange 5 billion mboba kugamba era bagenda yote balinayo makulu mboba kugamba mbwe ebitundu ebigenda kula mu lunaku olumu ate oli ajja kujja kugambe ate kakati fe munaffe fe government tetukkiriza naye member waki wa parliament gwo musala tegumugaana ye motoka eyebbeyi tegimugaana Lukwago Museveni amulwanyisa naye omusaala agukola ki? Tagumugaana. Mukyala we family ye bafuna buli privilege. Ebyo tabimugaana. Amugaana byakuteekera bantu. Amugaana kussa mu nkola biteekeddwa kussa mu ki? Kakati bwe baba bagaana ate nawe n'osigalawo ng'otudde. Tulaba nti n'obaako ekikyamu ku mutwe. Harold May executive director family zaabwe bonna Aba kubuulira n'emisaala gye bafuna emisava. Kati executive director omusaala gwa $5,000,000 baana ofuna gwaki? Yes. Gukugasa ki? Essaawa eno yandibadde yalekulidde dda nga ne mu kooti actually bwe tubeera serious ono bonna beetaaga kuwawaabirwa kuba mu mbuga z'amateeka na kubaggalira lwa bulagajjavu. Yes. Kuno kutta bantu nga balaba bafiireyo mayisa. Naye nkugambye gwe walabyeko gwe bagamba nti ono bamukutte. Bintu bya kifulukwa. Abakulu katujje ne program enatakuumira mpeera batukuumire tukwatagane mu program endala. UgandaEyenkya